kyobola nti Muwanga Kivumbi tasobola kulaga article gy'asayitinga okugamba banne nti bagende beetonde. Tewaliwo internal conflict resolution mechanism in the document called the Constitution gy'asobola okubanga asayitinga, which is very bad at the end of the day. Naye nga nkimanyi nti ali mu bandwagon atambulira ku birowoozo ku sentiments ez'abantu oba oliawo abaamuwa ekifo ekyo nga n'ekifo kye baamuwa nakyo tekiri constitutional. Abantu bano bantu bakulu naye ogenda okwesanga nti beebuza amagezi deliberately. Ate omuntu eyeebuza amagezi deliberately aba alina kyanoonya nga tekigatta ku ggwanga wabula kigatta ku ye nga ki. First and foremost tosobola kubeera mu kifo kyalimu. First kisookera ddala nti constitution yaffe tulina constitutional deficiency mu kibiina kya National Unity Platform. Tosobola keera ku makya n'ogamba nti tulwana kujjako nakyemalira. Kikwasa ensonyi omuntu omukulu ng'olina member of parliament na constituency tafudde nti mugenda mu by election naye mu kifo ky'okugamba nti era ngo tufunayo tutya ba member ba parliament ate mu Buganda we mulina ababaka ab'olubatu ate mutandise okubanga bimwagala okukola ki okukuba. That is stupid. Kino nkyogera without fear or contradiction, nkyogera n'obusungu kubanga siri muzibuzi mu National Unity Platform nze omu ku batandisi b'ekibiina. Naye bw'olaba empisa ezigenda mu maaso kakati gwe bw'ovaayo n'ogamba nti ebifo mwabigabye kakati waliwo process yawedde n'ebipande ne bakubisa n'okubisa. Kakati nga tugamba nti Mwami Museveni gwe twagala okuggyako structures talina kintu kyonna talina systems. Kakati bano bakozesa systems ki? Are they the best alternative now that we have? Can they be? Tebasobola na kutuukako ku level ya Mwami Museveni wadde dakiika etya kubanga babi nnyo babusagwa n'okusinga Mwami Museveni. Kale wona osinzira okubeera nga otulankwaniriza nnyo nkubuuza konti osibyo oti afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala sootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku MS Media, nze Matiya Sekanjako, nyina Simbwa Paulo Kagombe, Ssaabawandiisi wa National Unity Platform NUP. Tugenda kwogera ebigambo naye ku nsonga ezitambula ez'okulangirira ebifo by'ababaka nti bikalu ate nga bikyaliwo, ababaka bagenda mu Parliament ne bateesa n'ebirala. Simbwa abuuza abantu. Nja kusookera ku ggwa ndi okumpi. Ogamba otya ssebo? Mwe bali kuweereza. Tugezaako mpola mpola nga bw'obimanyi bye Uganda. Si byangu naye bijja kutereera kubanga kasatu banga tukyali balamu. Tulina striving okulaba nti tutuuka we twagala otuuka. Njagala tutwala omukisa kuno okulamusa ku balabi ba MS Media n'embeebaza nno kye bakola kya muwendo kubanga obuweereza mu butaddewo naye ate era bwe tufuna audience ennungi ne tuwa ne feedbacks kiba kirungi nnyo. Nenjagulizaako ku abo abafunye ebirungi ate ne nakuwalirako ku abo abafunye okusoomoozebwa. Tuli mu nsi ejjudde obukuusa. The problem gye tulina olwaleero moral decadence. Abantu tebakyalina morals. Abantu bavuddemu ak'obuntu which is very bad. Naye tujja tambulira awo mpola. Mwe mukoze omulimu ogwammwe ate oba oli awo naffe abajja eno tugezaako kuba nti tukole kirina okubanga kikola ki kikolebwa okuluŋŋamya tulabe tutuuka tutya we tulina okubanga tutuuka kubanga ensi tetugenda gimenyawo tetugenda genda nayo. It is all about kugattako gwe kyosobola okugattako and then netutambulira awo. Njagala tutunulire ensonga ya Vice President NUP mu Buganda Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi owe Butambala okulangirira ebifo by'ababaka kumpi 7 nti ebyo bikalu era betugenda okutandikirako okuteekamu abantu. Ababaka bye bali tebafanga bakika mu Parliament ne bateesa naye nakola statement ngeyo. Kitegeeza ki mu byobufuzi essaawa eno? Mpozi okwawukanako n'abantu abalala. Nze omu ku bantu bendowooza nerowooza nti ndi different ndi wanjawulo kuba ndi strategic and objective. Buli lwe tukola ebintu waliwo force egenda okuddira gwe ng'omuntu. Buli kyokola manya nti waliwo repulsive force egenda okuddamu okwanukula. Bwe tutuuka ku nsonga ng'eyo Mwami Kivumbi gye yayogeddeko
abantu bano bantu bakulu naye ogenda okwesanga nti beebuza amagezi deliberately. Ate omuntu eyeebuza amagezi deliberately aba alina kyanoonya nga tekigatta ku ggwanga wabula kigatta ku ye nga ki. First and foremost tosobola kubeera mu kifo kyalimu. Kisookera ddala nti constitution yaffe tulina constitutional deficiency mu kibiina kya National Unity Platform. Ensonga lwaki tulina omusango okugenda mu maaso muki mu court contesting constitution ekozesebwa olwaleero si ntuufu. Kyobola nti Muwanga Kivumbi tasobola kukulaga article gy'asayitinga okugamba banne nti bagende beetonde. Tewaliwo internal conflict resolution mechanism in the document called the constitution gy'asobola okubanga asayitinga, which is very bad at the end of the day. Naye nga nkimanyi nti ali mu bandwagon atambulira ku birowoozo ku sentiments ez'abantu oba oliawo abaamuwa ekifo ekyo nga n'ekifo kye baamuwa nakyo tekiri constitutional. Kati kwegamba amaanyi abantu ge bakozesa kiringa omuntu wakwata embazzi awata amatooke oba nfuna nti kiba kya bujega kuba kuwuddisa abantu. Tosobola keera ku makya n'ogamba nti tulwana kujjako nakyemalira. Kikwasa ensonyi omuntu omukulu ng'olina member of parliament na constituency tafudde nti mugenda mu by-election naye mu kifo ky'okugamba nti era ngo tufunayo tutya bamemba ba parliament ate mu Buganda we mulina ababaka ab'olubatu ate mutandise okubanga bemwagala okukola ki okukuba. That is stupid. Kino nkyogera without fear or contradiction, nkyogera n'obusungu kubanga siri muzibuzi mu National Unity Platform nze omu ku batandisi b'ekibiina. Naye bw'olaba empisa ezigenda mu maaso owulira ennaku ng'ekunyigiriza naye bino byonna bibaddewo era birekeddwa okubanga bikolebwa kubanga mwami Museveni abifunamu. Ofuna bulungi. Era wano wenja okugambira abatulaba naawe wankyaziza mwami Sekanjakko nti mwami Museveni bwe yayogera ekigambo kiri nti mu NUP mulimu abaana bange yali tasaaga ku myaka gye talimba. No, kubanga tosobola kugamba nti wano woolina constituencies ezirimu abantu bo ate oyagala okubajjamu b'ogenda okuleeta ogenda kubajja ku maazi. Era bano b'ogamba okujjamu kiki kye baakoze nga kikontradictinga ne constitution y'ekibiina kyabwe. Naye ate njagala nzire ku ludda luli na bano be bagamba be bagobaganya nabo bajega nnyo. Bajja kunsonyiwa okukozesa ebigambo bino kubanga omuntu akufulumya mu nnyumba nga talina document gy'asayitinga nti nkujja wano kubanga wamenye etteeka lino kubanga ebyekibiina tekiringa bw'olaba nti it is a music show. Owuliriza sibino sibya bikini. Kino kibiina ekitambulira ku nnono zaakyo ezasetingibwa ng'ekibiina kitandika nti constitution egamba bweti. Njagala bajjeyo constitution bagambe nti article 25 mu constitution yaffe egamba nti omubaka bw'anaabeeranga bwati ne bwati anaabanga avudde ku nnono z'ekibiina era anaalungamizibwanga bwati bw'anaabanga aganye okulungamizibwa anaagobwanga mu kibiina ng'ensonga weeziri nga ziri constitutional. Ne kaka tuli ku trivial matters obusongo obutono kyova owulira nti tewaliwo olunaku mwami Kyagulanyi lwakwata muzindaalo n'atayogera ku miliyoni 5 naye ye nga ye olwaliro without fear or contradiction ekibiina kyange buli kwota ya mwaka owuliriza kifuna akawumbi kamu ne miliyoni 9. Ezo sente ziva ku bana ababaka be bagamba Muwanga Kivumbi be yejingirako mbu babagoba mu parliament. Ezo sente bwe zijja mu kibiina kya National Unity Platform zirina okubanga zizimba ekibiina so si kugula kitebe. Bwe ngamba okuzimba ekibiina waliwo abajega bajja okungamba nti abasajja baagula ekitebe. Ekizibiina kizimbibwa okuva ku grassroots ne muzimba structures. Olwaleero tuleba ogenda mu delegates conference njagala ombuuliza abo Muwanga Kivumbi abajega. Muwanga Kivumbi yali alabyeko ku constitution y'ekibiina era eyogera etya ku biki ebigenda okubeerawo kubanga twetegekera kati 2026 fe abamu abalowooza nti twalibadde na excitement kugenda mu 2026 mu kalulu nga n'aka 2021 tetunaba kufuna audit of what happened in that time. Kwegamba olaba nti buli kimu kyano kyonna ekikolebwa kigasa abantu individuals
Ompulira bulungi? Muwanga we bakuwa ekifo kyotamanyi mu constitution buvunanyizibwa bwo bubeera butya kubanga bwabanga asomye constitution simanyi oba abiraba. Bwe bagamba constitution nga bagamba ekyakolwako. Naye yali ekolwako nagiyimirizo gigazetinga. Naye ate era abajega bannabe babagamba nti bagigazetinga naye ng'ate ne mu court ku contestation ey'omusango era bajja balooya baabwe muki? Byayogera nga kati Kazibe Bashir n'abalala bampuga no, Kazibe Bashir bandi bade naye nabo bayogera ekyo exactly. Semateeka agamba atya olwo bwe batakola ekyo baba balidde mu babalonda olukwe ekyo tebakyogerako baba balidde mu babalonda olukwe Mathias Mpuuga Nsamba Mukungwe Nyendo Mukungwe nkusaba oveeyo ng'oyagala okutaasa eggwanga Uganda ng'era oyagala constitutionalism Jvayo obuuze nti Semateeka w'ekibiina kyange National Unity Platform Article 25 eyogera etya. Bino bye bintu twagala okuwulira kubanga Kyagulanyi abantu bamututte kati okubanga asinga ekibiina amaanyi. Wayagalira wagobera, wayagalira wakola ki? Talina njawulo na Mwami Museveni. Ate ye kakati bwagatamu amalala g'ekibuga Mwami Museveni yaswalamu. Byakola biri ani constitution naye aswalamu n'afuna ak'obuntu kati ate bano abavubuka tebatakola ki naye n'abantu abalimu ensa bw'omanyi bw'osanga omwana ku kkubo ng'akola ekikyamu tomuleka kukola kikyamu muwabule owulira bulungi kakati bw'okera ku makya ne bakusindiikiriza oluti ne bakuteera abayaaye ne bakuvuma naye nga bwe bakusindiikiriza osirise busirisi tolina nsonga yonna gy'obuuziza nti bannange wano wembadde mu kibiina kyaffe kubanga ekibiina yes ekibiina kino bagamba nti kibiina kito ekibiina constitution yakyo yakolebwa mu 2 tewali wa contestinga nti yakolebwa mu 2 emeka constitution eyo banga enaakolebwako amendments ennyingo yonna ng'enaakyusibwa waliwo emitendera egikola ki temugirightinga off naye mukola ku mitendera ne mukyusa ennongosereza kweyo article gye mwagala ekole ki erongoosebwe kakati lwaki abantu bano bajega nti ono abagamba nti tetulina constitution tulina constitution vacuum tukyali mu kutereza Semateeka nga ye bwe bagabana era bazimbye ebizimbe bingi kubanga ono omujega ali wano wansi omuntu tayagala kumanya bwe bali ku kimu omusajja yatugambye tujjako dictator omulimu omukulu gwe tulina okubanga tukola si gwa kulowooza ku kujjako dictator nga tetunakola strategy emujjako tulina okusomesa abantu baffe enkola egoberera amateeka Ulira bulungi nti senga bano Mwami Mpuuga Bakazibe Bashir batuyambako ne babuuza mwe mutugamba bire bigambo Muwanga Kivumbi Semateeka gwosinzira mwalwa oyo Muwanga Kivumbi asala nagenda mukomera no tusobola kwejingira ku bantu bakulu banno without any basis. I'm talking about talina wasinzira njagala bansaitingireyo atikemu egamba nti wona abeeranga bwoti ne bwoti kubanga olwaleero Mwami Kyagulanyi bw'ofuna obutakkaanya naye yalinye okusalawo ne Rubongoya oba Edi Mutwe ne Dani Magic be banaatuula bawulirize conflict yo. There is no ekina Semateeka tekirina nti Semateeka. This is why we in court kubanga nze nalayiza Mwami Kyagulanyi ekyo ndowooza tokirinaako kukibuusabuusa n'akatambi nakalaba owuliriza bulungi era ennyini yakafulumya owulira bulungi kakati bwe mbanga namulayiza waliwo Semateeka olwaleero njagala ye ampaabire nze nga mu lukiiko olw'ekwendi ku lukiiko olufuzi n'ebisalibwawo nina okubibeerako yagambe nti Kagombe atusalako omugambo constitution gye tulina gye tukozesa yene ya 24 tetugikwatangako bwe bagituwa era bwe tukola ki. So sagala nnyo tubeere mu bintu olusi kakati olaba tukenze kati ebiri ku social media byonna Mwami Museveni eri yenyweza wano Kyagulanyi ataddewo obukolomooni bwe eri bamusasula tulwanira mu constituencies olwedde mwe tulina abaki we are distracting our effort nga tugiteeka ku bintu ebiri trivial ebitono kubanga Muwanga Kivumbi ayisizaamu Mathias Mpuuga olugaayu naye nga ate amuyisaamu olugaayu talina waasinziira wadde naawa kubanga naye nyini senga omuleeta wano oba ne tumutwala square twagala tusomere article mwasinziira ng'ayogeza amaanyi ago amangi ng'alinnya ku banne ku nfeete era atubulye n'okubutubulira ye president we gwagamba yajjawo amaanyi agamulonda because the constitution does not talk like this. President obuvunaanyizibwa mu constitution buli clear naye kakati olw'okuba yawamba n'amanya nti okay oba bakolera Museveni oba bakolera kubanga bye bakola bya kijega owuliriza tebaagala muntu abagambako
tebagala ku muntu abawabulako ate n'ebyali bawabudde babivaako kati bakola bibakola ki bibanyumira kubanga oyo omusajja mwami mwa Kivumbi Honorable yagambe nze waliwo n'abantu abamusagala bayita Honorable naye lwakuba nti bagenda mu parliament babafuse ba Honorable owuliriza n'ogamba mbu kakati ffe target yaffe yakufuna ababaka 10 and that is all ababaka 10 kyekye kyake no wonna tyastipulatinze obuvunanyizibwa bwe baagala kuweesa ababaka bameka 10 bawummule bafune sente z electoral commission naye bamuretainingire mu kifo nga deputani talinaayo sense egamba nti ekibiina kyakolewa nga twagala kutwala bukulembeze bwa ggwanga kubanga by around this time kyetwali badde kutuconcentratingako kyekyokulaba nti tetuzimbye structures emyaka emeka and there is no reason whatsoever you can give wabula bakugamba kululi Museveni yali atulemesa every single day bagamba kimu Museveni yali atulemesa ne Museveni gwe bagamba yali abalemesa yabawe mmotoka yabawa sente mwe bagaggawalidde era sente bazijja mu government ye naye bagamba abakola ki ono omuntu wa wansi ono nasigala nga tafunye service wadde etya kubanga bana abali waggulu wano tebakuriyetinze environment esobole kubanga abantu bakolera wamu mukama waabwe abagamba mubaboole obano bavaayo ne bagamba oyo musiru mukama waabwe n'agamba musiru kama narrative eyo neberanga yekola ki yesupasidinga ensonga eziri objectives twali tukola ki so ebintu yamuwanga Kivumbi yakoze byetaaga kwetegereza naye era nkubira abantu omulanga banze njogerako n'abantu abamu mulekerawo kubanga mwogerera bali abasajja mwe mbagambe twagala tulabe ku ssemateeka muno mwe musinziira okukola ebintu bino bye tulabanga ebizza oludda oluwabula gavumenti emabega kigendererwa ki ekiri mu bino Secretary General yavudde yagala Kampala Central nze nali badde ndowooza nyongo jawo muwanga ye yamaze ekifo kimuwa nti ono gwe tuleeta kagutonye ketonye kagwake nalo na bidi na mutima naye lwaki embeera eyo ebeerawo ng'eri ddala wano mu Kampala mu Central nze mwe nali badde ndowooza nti civilization watandikira muwanga Kivumbi ne banne amaanyi gano agagaba ebifo bino bagajjawa omunfuna bulungi nti olaba look here the issue is nga bw'obalaba bajja nga bw'olaba bakola n'ebikolwa byabwe bwe bityo ebikola ki bwe bifaanana kubanga at the end of the day mwami Sekanjako n'abatulaba tosobola kuŋŋamba nti omuntu agenda kubanga asinga ekibiina kye amaanyi ekibiina ekikifuula ekibiina ebeera ssemateeka oyo aluŋŋamya buli muntu yenna n'abeera nga ali ku level y'emu ne muntu munne kubanga you are all members of the party and you subscribe to the regulations of the party kakati gwe bw'ovaayo n'ogamba nti ebifo mwabigabye kakati wano process yawedde n'ebipande ne bakubisa n'okubisa kakati nga tugamba nti mwami Museveni gwe twagala okugjako structures talina kintu kyonna talina systems kakati bano bakozesa systems ki are they the best alternative now that we have can they be tebasobola na kutuukako ku level ya mwami Museveni wadde dakiika etya kubanga ababi nnyo babusagwa n'okusinga mwami Museveni tuli wazibu tuli mu kiseera ekizibu ate njagala nkubuulire nti if these things are not checked eggwanga lino lijja genda mu anarchy abantu ke balikera ku makya ne bazuula nti bano abantu babaliko babazanyirako buzanyizi eggwanga lijja genda mu katyabaga we are not safe ye Nakawa agiwadde Waiswa Nakawa Meya agiwadde Nubianiri Kampala Central agiwadde Rubongoya ebintu bino njagala mbabuulire mubirabanga ebyolusaago naye ebintu bino bijja kusuula eggwanga lino mu ntata ebintu eby'obutagoberera mateeka bijja kusuula eggwanga lino mu nnyanga bino mbyogerera wano oligamba nti omusajja oyo yayogera kubanga mwe muba mwesiga ki because that means there is no internal democracy within the party asanyusa oli gwawa mukoddomi woono yalina okubeera ayogera ebikusanyusa gwalina okubeera where do they derive the powers and authority to declare these positions vacant which articles have they cited and then Mr. Mathias Mpuuga moves like that kugamba tetugenda kugenda buli lunaku nga tukola bibiina because stupid people have overrun us
tulina okuteekawo embeera ngaera bola nti mu gavumenti ya Mwami Museveni eno tulina okuteekawo embeera netugibanja netugana twagala ddagala mu malwaliro kubanga abantu baffe basasudde omusolo. Tetulina kugamba bugambi nti kubanga twatunze emmwanyi abalwadde baffe katubatwale e Nairobi. That is bullshit. That is nonsense. Tulina kuteekawo mbeera bwe tuwadde omusolo ateeke eddagala mu maki. So sigamba tugenda kudduka eno Uganda yaffe tetugenda giddukamu. Kakati buli anaawuliranga nga Kyagulanyi alese babi yasazeewo kubanga ali lubuto. Olubuto luyinza okukyawa omuntu. Tusobola kungamba nti ekibiina kiddukanyizibwa bwe kito nga abaddukanya Firebase Crew. Tebikola Mwami Ssekanjako. Era nze I empower these people because me have spoken, I have done whatever that I have done. Nagenda mu kooti nentekayo omusango olw'okujingirira ssemateeka. Ndi mu kuteekateeka nteekeyo envumbo ku bikolwa byaba Muwanga Kivumbi eby'ekijega ebigobaganya bannaabwe. Mba stoppinge mu mateeka okubanga bakola ebintu ebyo bikola ki ebigenda mu maaso kubanga tebiri constitutional. Ompulira naye bali wali bawogera wogezi mu byo okubayo ne bagamba bannange ba founder members babanga bavuddeyo ne bagamba nti wano wabaddewo obuzibu katubadde mu mugongo tutereza kibiina twagala tereza kibiina twagala kulwanisa muntu era Mwami Kyagulanyi Ssenga amanyi obulumi bwe twayitamu ekakiri awo okumulayiza afuuke president wa National Unity Platform ate ye n'amala n'agamba abantu nti abantu nze banguze ekibiina kiri ki NURP obukuusa kugamba bwakulubaya. Omwana we bulwenzi jukire oluyimba luli kiwani nendabira ddala nga tuli mu kiwani ekitagenda kuggwa. Nfuna bulungi kubanga beera fair. We need to be fair, we need to be just to other people. Eggwanga lwe ligenda okubanga litereera, we need to disagree on ideology naye tubeere nga tuwuliziganya. Kakati oli wavayo ngamba nti abo bakolera Museveni abo balidde kino bakozewe bati naye gwe Museveni gwawa akawumbi akamu ne miliyoni olwenda nga bagamba ezo ziri constitutional. Olira bulungi naye gwe toyagala kuteeka mu constitution yo kitiibwa. What are you going to become when you become the overall in charge of this country? Bwobanga olina amaddu ne appetite ekujingiriza ebiwandiiko by'ekibiina kyo kyotatandika kyewajjamu nga kyalimu abantu n'oyagala n'abantu abakirimu nga basimbwa nga bakibalama nga baani bonna n'obajjamu n'ogamba nti kakati twakoze registration twazeeyo ku 001 nze namba 1 ndowooza babi ye namba 2 n'abalala nga bwe bagoberegana naye ng'olaba nti tuli mu bintu eby'ekijega. Naye n'abalimu abayivu be tulaba abayivu ebyofuza biruddemu ebyo ne byogerako tebabikoonako. Abantu bano njagala nkugamba ebigambo bino abali awo abatakoona ku bigambo bino balina obufo. Balina obufo era ekirwanya bano abantu tebalwana nti constitution oba eddewo ebintu biterere munda mu kibiina. Buli omu alwana kufuna constituency kuwambaka parliament kuba kansala mu gavumenti yani yajje no Museveni tebalwanangako nti aveeko tutwale eggwanga mu maaso tutereze systems abantu ba Uganda bafune education ennungi bafune eddagala mu malwaliro bafune enguudo ennungi era mu emyaka gyabwe ena towuliddeko akibanja ekyo wabula constituency secretary general gwe twali bali tugamba nti olwaleero beeteeseteese ekibiina kigamba tugenda ntebe mu ntebe. Secretary general ayinza kufuuka ki? Ayinza kufuuka ki nga tuwangudde akalulu? Ndowooza nti olwaleero twali bali tulowooza ku bineneko ebisinga constituencies. Nalabye ne secretary wa Mwami Kyagulanyi Sarah Muwonge naye agenda ku bwa kansala. Secretary to the president agenda ku bwaki? Kakati kitegeeza nti ekiriwo kino kye kiri Mwami Museveni kye yayogera nti mu 2026 wanaatuukira tewajja kubaawo ki? Era ojja kwesanga nti bano olunaamala okufuna ebifo balubongoya ne bafuna ebifo ng'ate bayingira mu gavumenti ya Muhoozi. Kubanga olwo mu budde obwo kye bateekateeka abantu kye bateekerateekera nti balubongoya bagende mu parliament ekyuke nga yeronda president balonde Muhoozi afuuke ki? Olwo ebibiina by'obufuzi biba bisaanyeewo tewajja kubaawo oludda luvuganya. Kino ekiteekebwateekebwa kiri deliberate naye bannaffe tebasobola kiraba nti waliwo omuntu atutwala mu nnyanga okuleka abatunula gosobola okwetegereza nti naye bano batutwalawa kubanga secretary general kiki ekikululunkanyanga n'ekibiina tekinnabafuna structures. You have a lot of work to do okujja okwesimbawo. How are you going to balance up this? What is it that Lubongoya has not gotten? Nga n'olwaleero nze nagenda mu electoral commission ne bampa details of how these people have been spending money ng'osanze boda emu nga bagiwandiiseko lita z'amafuta 24 in one day.
What is it that Lubongo is looking for to go to parliament? Kyatasobola kubanga akolera wano. Era tweteese tutya ku kalulu ka 2026 okugamba nti buli muntu yenna agende mu active politics. Ekiyekina kigenda kuddukanyizibwa kitya. So ndowooza nti waliwo ebintu betaaga okubanga bikyekingibwa naye nga byali badde nnyo bano bamami mpuga tebakoze mulimu mulungi. Okubeera ennyo jento n'osirikiraawo no bakuteekako ebisooto nakyo kikyamu ku ludda olumu kubanga njagala wentunuulire wano mu kamera mwami Mpuuga Mathias nze omusajja yalayiza Kyagulanyi bwe nvaayo n'enkuba enduulu ne ngamba nti bannange constitution yino bagitwala mu lwaki temuvaayo nammwe ne mukyogerako kubanga kitukwatako ffenna ekibiina kino kyaffe ffenna ne mwe mugamba nti temugenda kwogera ku nsonga nkulu ne mubeera nga mubrashingako muyite eno bbali kubanga ensonga enkulu nkulu ya mwami Ssekajjako n'abatulaba. Ensonga erimu NUP enzibwe nnyo ya ssemateeka era ssemateeka senga yaliwo naffe senga tetuli wabweru wa kulembera kibiina olwalira emirimu egyalikoleddwa senior administrative secretary ku kitebe owuliriza on national level tegikoleddwa for over 4 years. Omusaala gwange gonna ali badde nfuna sigufunye for over 4 years. Owuliriza bulungi these discrepancies eziriwo ng'ate zireetebwamu constitutional vacuum zezirese obuzibu. Lwaki omuntu ono ajjawo ssemateeka kitegeeza alina bye yeeyagaliza nga ye by'atayagala bituuke ku bammemba baaki kati there is suffocation of internal democracy within the party. Bw'okera ku makya n'ogamba nti even when they are running simanyi kirala kyoyinza kugattakaawo ne waliwo obuzibu naye yakugamba mwetefutefu okuwambalagana ne Museveni 2026 ani Kyagulanyi yabagambye okujjako nga mulinawo ko omulala naye mpate mulina mulala ye ali ready. Ensonga eyo era nja giteeka nze mpulira nnyo obuyinike n'onnyiike ti abantu baffe ab'omuzinzi bwe balabye nti bano omanyi tuli mu kibiina mu multi-party dispensation kakati olw'okuba nti waliwo suffocation ennene abantu abatasobola kuresonatinga n'abafere n'abayaayi basazeewo okwabulira ekibiina bagende mu bintu ebirala which is also wrong on the other side. Twali badde no munda wano tulina okuba nga tuteekawo embeera tucreatinga embeera ne tusooka twejjako nakyemalira munda muno mu kibiina ne tumusindiikiriza kubanga katulina enteekateeka y'okukola ki oy'okubeera ne tabamiruka ow'ekibiina kitegeeza nti twali badde tufuna opportunity awo okulaba nti ekibiina tukisanitizinga naye kakati bwe muba nga mukiddukamu buddusi ekibiina kigenda saanawo nno kijja saanawo kubanga byolaba ebigenda mu maaso kisaanawo olw'okugjawo constitution ng'era wolaba Obote we yajjawo constitution mu 69 owuliriza bye biviirako amawanga okutabanguka kakati bino bigenda kuviirako ekibiina okukola ki okutabanguka kubanga mwabatalina constitution buli wamu nawonawo ogenda constitution NUP erina 3 constitution erinemu naye ani yali avuddeyo n'atutangaza n'agamba nti banaye nedda bino bye batwogerako matugambuzi kutuliisango constitution yaffe yiine gye tukola ki gye tukozesa owaayi Kagombe si eno gye tulina okukozesa owaayi gundi sibye bino yuno ne bwe tubanga tetubyogerako tubirekawo bwetyo mwami Museveni era agenda kuwangula kubanga fe omulimu omunene gwe tulina tuconcentratinza ate wetuli already wetuli existing kati kitegeeza nti tweriira muli munda muki nga misege. So we are not fighting Museveni. We are in other words some guys are working for him ngera bwe yakyogera nti mulimu batabani be NUP nja kugimarawo munda mulimu batabani bange njisensera mpora kakati omusajja oyo yalimba olwaliro nga gwe Ssekanjako olwana n'omusajja constitution wagiwangula dda. Owuliriza omusajja akyali mu parliament ate ogambye nti omusimbyeko omulala naye gwomusimbako tomanyi oba alina experience tomanyi oba alina ki naye ng'ono abaddemu mu at least for some time because I would think twali badde to broadening our mind but of course because we don't have a constitution we cannot even move an inch from Kavule. Tetusobola genda mu bantu tubagambe ekintu twaze kuwandiika kira Nyanza abeera wayo n'agamba kunga natambula ne bamusasula omusimbi gwe n'avaayo amaze okukunga. Kati ono okugamba nti ali ready for Museveni. Let me tell you. Si gwe mulundi ogusoose mwami Kyagulanyi ng'agamba abantu nti mwami Museveni tasobola kuweza mwaka. Si gwe mulundi ogusoose nga mwami Kyagulanyi agamba mwami Museveni tagenda kulayira. Si gwe mulundi ogusoose nga mwami Kyagulanyi agamba mwampulira bubi
tasobola kuse sagamba mwaka bana mawulire mwampulira bubi n'omwezi tajja guweza bobanga olaba nti obuzibu bwa Uganda ogenda bukolerako mu parliament ya America oba mu parliament ya New York obeera olimba kubanga alina obuyinza olwaliro gwe tugamba nti atukoze bubi yagenda mu nsiko n'alwanira obuyinza ng'ayagala kugenda Ntebe jalamulira olwaleero kakati gwe obanga tosobola na kutambula kuva Kampala ogambe nti ogenda Ntebe ku Ntebe kale atugambe tutambuze ebigere ffe twegendere Ntebe tubanje Ntebe yaffe bannayuganda aveemu eddoboozi nga akulira oludda oluvuganya naye tasobola bikola kubanga script ye gye bamugamba alina parameters wakola ki walina okukoma era naye tumusaasira oluusi kubanga bibanga bikolera erinnya ennyonnyodduka ogende oba kitegeera tosobola kuŋŋamba nti akalulu mu 2021 tukagenzeemu overwhelmingire bannayuganda ne batuwagira NUP n'ovaayo n'ogamba akalulu bakabbye era oli shuwa wakawangudde obujulizi bwonna obulina ezo DR forms eyazitunda mumanyi bwoba omwagala nja mwogera ku mpewo wano munene mu NUP abatunda DR forms yes ku presidential level yes babikola byonna bino bintu babikola era tubamanyi bye bakola kiki enkugezaako kugamba nti bwe twagenda mu kooti twakola ddi audit ku biki ebyaliwo mu 2021 ne bitukakasa nti mu 2026 okweteekateeka kweteeteeseteese kutuyisa ku level eri gye twakomako mu 2021 these are chronologies ze tulina okubanga tutunuulira these are strategies we must be looking at without any strategic mind in your plan you cannot do anything about this regime we need to be strategic naye abantu abali strategic bonna buli lwabeera serious nga bamujjamu mu system they eliminate actually they remove you technically bakutikawo embeera at least bagamba abafuut soja ne bakuvuma ne wenyuwa obutagenda ku kitebe bateekawo embeera okujjamu abantu abali ki abali serious bwana mukulu sekanjako njagala nkutegeeze nti bino byonna byolaba NUP mu buto bwayo oba mu bbanga lyayo lyemaze ng'eri mu mikono gya Rubongoya ne Mwami Kyagulanyi ebikolebwa byakusaanyaawo ludda luvuganya gavumenti ompulira bulungi kino kiri evident nti mu NUP mwennyini mwe mwavudde People Power Front barely 4 years because of internal suffocation owuliriza because of not being strategic and clear ku agenda ne muvaamu PPF Rubongoya yavuddeyo n'agamba nti abo bayaaye naye nga bo baregisterinze yagamba nti bali bayaaye teyafaayo no registration is a process registration is a process it is only listen it is only somebody who has never registered a political party that can come and say PPF is not a registered entity because if somebody overruns all the processes statutorily ezirina okubanga zikolebwa alinda certificate ye tomugambye nti amanya tegawera omuntu omugambye nti all these particulars you have been reserved for your exclusive use kitegeeza tebakyaziwa muntu mulala ali mu category mu business eyo gye mukola automatically you own those rights onfuna bulungi kakati tuvudde mu DA ompulira bulungi and so many factions are going to break off why are they breaking off because of behaviors like Muwanga Kivumbi because of behaviors like Rubongoya because of behaviors like a principal suffocation internally tebalina tolerance they don't tolerate people with different views and their views are not derived from the constitution. This is the most painful thing kubanga omuntu akera nagamba nti tugende tukole kino nga yali na kyagalo kifunamu nenga talina wakisimbuliza mu nnyingo ya semateeka kakati gwe omuntu alina obwongo tosobola kugendera ku kigambo oli kyayogedde kubanga at the end of the day you won't be able to defend yourself senga obuuzibwa nti mwasinziira ku kyokola kino ate nkubuulira bino bintu byenjogera mbyogerera wano waliwo abantu abagenda okusibwa kuwa okuddukanya obubi ekibiina ekyo. I'm telling you we shall make an audit tubabuuze zino sente zalagawa tosobola kuŋŋamba nti mukera kumakya ne mugula ekitebe ky'ekibiina nga mukutte sente mu nsawo zammwe temukoze due process ng'amateeka ga procurement bwe gakola ki bameka abaabidinga process eyo yayita mu kiyalangibwa tetwalanga kubanga Museveni yatulemesezza okugulawo ekibiina
Owulira bulungi wekwasa obusonga obutaliimu. We are talking about national issues. We are talking about Uganda. We are not talking about Buganda. Tulina opening up mind yaffe and we broaden the scope okutambula okugenda mu kyo bannayuganda kye balina okubanga bafunamu. Owuliriza bulungi? Ye bano lwaki bajjanga bali basula mu mizigo we bajjira wano. Olwaliro emmotoka ze bavuga zenkana mizigo. Onfuna bulungi? Muna Uganda ali No, this is not what I'm saying. What I'm saying is tulina okukyusa narratives ezo. Omuntu ono zimba structures. Omuntu ali ekyennamukaaka nga teyeetaaga kujja magere ng'ekyennamukaaka National Unity Platform agifiiringa abali ekyennamukaaka bakole ku nsonga zaabwe kubanga tezifaanagana na za mukatanga. Era ne kadi egabibweyo. Constitution bwetu bweyogera. Kakati gwe lwaki olowooza nti omuntu ali e Kabala Maido alina okujja e Kampala? Era bwe kiri alina okujja ku kitebe. No! Mweki wakati bwetu webabalaze. Wale ebikunyisa abaka ba parliament bano butajja ku kitebe. Ku kitebe omubaka talinaawo mulimu. Omubaka omulimu gwe gubeera mu parliamentary caucus of the party. They caucus. Muwanga Kivumbi tabimanya ebyo. Omuntu akera ku machana akola ebintu nga bye yakoze. Mba mina reservations nyingi kuye kubanga fe bannabyabufuzi tukola ebintu ebiseera ebisinga. Oli ayinza n'okusala enkoko ne yeetekako omusaayi ng'ayagala kubayinga sympathy mu bantu. Okitegeera? Ate kakati deception yatuuse nnyo mu kalulu k'ennaku zino olwaleero. Ti omuntu kati Mwanga Kivumbi omulaba bonna bannamboozi obalaba. Nayo nnamboozi yennyini mukyala mukulu. Naye tuyinza kumusanga nti ayinza okusomera article kyegambe eya constitution. Kakati weebuuza abo bantu bakikula kimbu their legislators. Bwe Mwanga Kivumbi obanga owujja akaseppikiko manya nti n'abalala nabo balina obuseppiki. Njagala nnyo owujja akaseppiki nga bwe banaakubuuza enkya ojja gamba nti kino nakijje mu maanyi agampebwa ssemateeka mu nnyingo bweti ne bweti ne bweti. Naye bw'obanga oyogera nti kubanga oyagala kusanyusa ow'emagere then oli ku kafu. Owuliriza? Mwami Museveni abadde tolerant mu mbeera ze. Naye bano abantu bakizibu nnyo babaya balabbayi. Mwe abatadiringanga nako mmwe muyinza okubeera awo. Kubanga ffe abamu tebafaana ku biwandiiko. Ate mbadde manyi ko bantu. Kuba bakulaga nti ekizibu kya General Museveni. Bo babukwata Actually, I'm one of those people abagamba nti Museveni si ekizibu kya Uganda. And I have reasons. Olunaku olumu bw'obanga okimbuziza to broaden on that. Mba nsobola okigaziya because at the end of the day Museveni will be here ne bw'abanga avudde ku bukulembeze bwa Uganda tetusobola mu experinga mujja mu ggwanga lino. So it can never be a problem over ku bantu li abantu milioni 5. How can one person be a problem? It can't be. Wabeerawo bujega naawe awo. Bwana Kagombe njala tukome wano leero. Neyanziza okubeera wano nenkwebaza mukulu Ssekanjako ne ttiimu yonna eya MS n'abatulaba Mukama abampeera omukisa. Ate tusisinkana olundi Mukama bw'anaabakkiriza. Kale tweyanza nnyo Simbwa Paulo Kagombe. Wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano ne Simbwa. Tujja tandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.